Nathan Nandala Mafabinga yakwatidde ekibiina kya FDC bendera okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga asimbudde okuva mu maka ge ekiriyo Wabuyikwe okwolekera e Buyende. Amakubo gaffe ndowooza mugalaba mabi gafiiriddeko n'emmotoka zaffe ezimu okufiira ku kkubo. Nsaba bannayuganda baguwe omukisa tukise embeera eno. Mu lugendo emmotoka yeefunye obuzibu mu bitundu by'e Kasolwe Stock Farm ekimutaataaganyiza kyokka oluvannyuma olw'akabanga asazeewo n'akwata emu ku piikaapu etambulirwamu abamu ku bamunoonyezaako akalulu olwo ne beeyongerayo. Ku mwalo gw'e Bukungu asanze abaayo bamulindiridde era bamulaajanidde ku bajaasi abasibwa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi era bamutegeezeza nti tebakyakola. Nandala Mafabi grew up in Busoga and he attained education in Busoga. So he knows how the people of Busoga feel when they are going through the hardships. Abasuubiza okusookera ku bo singa banaamusaamu obwesige kuba yasomera Busoga ebbanga ddene. Obeeko byema abantu bange zowange ekinuntu obululu bwaimwe neekolesa amagezi gano tukyusa Uganda yaife mugwe muguwa. Oluvannyuma yolekedde ebitundu by'e Buyende okuli Buyende Town Council, Gwase Town Council n'ebirala nga yonna abaayo abasaba okumuyiira obulolo bwe baba beetaaga okufuna obuweereza obulungi. Abasawo badakufuna ssente badakuba n'ennumba dakusulamu tubone tutabakolera Uganda n'ebizimbe byakukola. Bw'amaliriza yeesoze disitulikiti y'e Kamuli nayo gy'ayaniriziddwa abawagizi be wakati mu ssanyu. Ekonomi yaffe eri wansi, byenfuna biri wansi, twena tutuuse, twena tubamese tumushawo. Toba olukubona ku kampeni yaffe tubakobera manifesto nti buli mukyalo ajja kuba ne miliyoni 10 buli mwaka. Ernest Chaze yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.